banaffe kyalo nnyo kitalo ddala kugibwako mukwano gwaffe muganda waffe jjajja w'abangi era omuweereza wa Buganda. Okusookera ddala ntuusa obubaka okubagiza okuva embuga Uganda nga bakungulaga n'okubasaasira kuviibwako ku Kassim. Bantumye okusaasira obusiraamu olw'obuweereza Ssekakwakunya. Ne bantuma okusaasira abantu ba Ssaabasajja abawangaalira mu ssaza lino ne mu Buganda bwonna olw'okuviibwako omuweereza mukwano gw'abangi Sheikh Kassim. Ntuuse era okusaasira eri famire n'ab'ennyumba ya Kassim, omukyala, abaana n'abanyumba n'abamu. Kitalo nnyo njakutwala mukisa guno lwange okwebaza nnyo mukyala Kassim amanadima gatumuyita olw'okujjanjaba Sheikh ebbanga lyamujjanjabye paka Mukama bamisa. Njagala nnyo okubaza Abaganda bange n'Abanyamugasa abajjanjabye n'abalambudde Sheikh Kassim Kuguma. Mwebale nnyo, mwebale ku mutima. Era ntwala omukisa guno okwebaza nnyo abakulembeze baffe ab'eddiini y'Ekisiraamu abakoze omulimu omutemu okuva Sheikh Katonda yamuyita olw'omukaaga kawumpuli. Batusembezezza, batadde awuma, batulabiridde, batunywesezza, batunyisizza. Kyandibadde kizibu nnyo okukungubagira buli omu ng'ali mu nnyumba ye, tukungubagira Sheikh waffe. Sebo Ssetumawembe, mwebale nnyo, mwebale ddala okutusembeza n'okutuwa ekifo wetusobodde okukungubagira Muganda waffe. Era njagala okwebaza abantu abadde nembeerawo ne tutuula wamu tunyulamu ne tukungubaga ennaku tumaze nga tukungubagira Muganda waffe. Twebaza Mukama olw'obulamu bwawadise. Twebaza Allah okutwalira mu bbanga lyamutwalidde. Omusajja ono akoze ebintu bingi ku komite yaffe, akoze ebintu bingi ebisirimwa, era tulina bingi byetumuyigirako. Muzikirize byakoze mu ddiini bingi ebyo sinza byogerako nga bakitaffe mu Katonda bansinga okusajja ebyo. Naye muzikirize nokole ebintu byakoze Buganda. Olw'obudde sijja bimalayo. Naye nga lumanyi amasaza ga Buganda gali 18 n'essaza libagattako eryaddako. Mu nteekateeka enkola y'amasaza eri wano, Sheikh Muguluma y'omu ku baatuula mu lukiiko olwateekawo amabendobendo gatutambulira. Sheikh Muguluma era y'omu baasookera ddala okulembera ebbendobendo lyaffe erya South West Uganda okumala emyaka ddala 8. Ne bwe yawummula era abadde akyawummula. Abantu ba bendobendo eyo bampadde obubaka obutongole ne bala obutongole era nze ndikwasa omukulu ekiseera kituuse. Sheikh Muguluma era y'omu yatandikawo
ekibiina kyaffe kyolulimi Oluganda wetusoma kuva ku 5 abasoma akatabo k'Olwokutaano mubadde mutera okundaba nga tuli naye tubadde nga tukandula babiri era natandika okukola naye omulimu ogwo nga sinalonebwa kuba mukompa kwa Ssaabasajja naye ne bwe nasiimibwa okukola omulimu ogwo ne tusigala nga tuweereza naye. Muganda wange yabadde mugonvu nga munafu ebiseera ebimu naye wakati mu Bulumi ng'asituka najja n'asomesa n'atwenza obutabo n'aweereza obuweereza. Tumwesimisa nnyo. Mu buweereza bwange bwasooka nga sinali mbuweereza buno nali mubaka w'Abakaba. Twatandikawo ebika bya Buganda Abakaba Abataka abatiikirira abakubi b'ebika. Sheikh Muvuma yatuyamba nnyo okukumaakuma abantu b'ennyo era abadde nkayirizibwaga mu kigambo mu ngeri emu era Sheikh Muvuma ng'akolagana ne Mukungu Faruku bakola enteekateeka ey'okulaba nga tukuza y'okuzimba olulimi Luganda n'okwekulaakulanya mu ssajja lyaffe. Sinja butakwogera ku kino ekintu ekikulu nti ffenna ndowooza tuli wano olw'omulimu gwa ttendo nga bwe mumanyi bwangu oba bwe mumanyi nti y'omu ku bakulembeze ba UNC abasooka mu kibiina ky'Obuyisiraamu. Ekintu ekyo tukyebaza nnyo 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 nnyo. Mpunzika nga nsaba ffe ffenna tufune ekyokuyiga ku bulamu bwaffe. Byakuyiga ki bitujjamu? Omukwano, obukkakkamu, okukolera wamu n'okuyamba community. Mubanga oli eyo nga tolina tofoola byoteeka ku community yo, kino kyekiseera naawe olowooze nti kikyenkola. Ebintu bingi omukulu byabadde akola nga tebisasulirwa, ataddemu ssente, ataddemu obudde, ataddemu ebirowoozo, akoze ebintu bingi. Tumusasule. Abaana ba Kasimye Family ebibeera bw'obanga olengoli abaana mubatwale mubalere ng'abamu bireme kkoma wano nti kata twamuziika n'obakaba. Tusabirenga nnyo famire eyo, tujjukirenga nnyo abaana abo wadde balabikanga abakulu bato mu mitima, mubalere. Kunzika ansaba Katonda Sheikh Muvuma twanyajjana